luno lutalo tululangiridde era nze captain walwo to gain what is the benefit for NUP okulangirira olutalo Fate tugenda kutuuka mu bululu ngera tuli mu lutalo olwo. Let's solve it now. Sort it out however that it gets. Fine. We must sort it out abantu batutegere because ngenda Masaka. Bote bana declaring ati bajoininze NRM ninga bakoze bibiina ebyabwe. Wayimiridde saga kugambani nemuga nti ffe tukoze DA. Tubaweeyo omwezi mulamba. Tusobole abasobola okwekuba mu kifuba nga tusobola okudda tutambule nabo bakomewo. Nagambye nti abasobola okudda baba basobya betonde tutambule bonakyo tikiri oba kyagana kite kiri mu stand. Boba wasalawo noga nti NUP njivuddeko ntandise ekirala. It has a consequence. Noba nogenda n'ofumbirwa ne bakuba n'empeta n'ogamba nti kakati ekitanda kyange n'obuliri bwange ne ssuuka zange toliziwasizaamu omulala. Buli avulira ng'ekyo kirimu obuzibu then tomanyi functioning ya political party you a pretender. Tugenda kunyenya fence buli omwagwe gyalaga. DP yerwanira mu NUP. Kyagulanyi afuna ekizibu nti sekuretize n'empuuga zaaliikinga and zaaliikiranga bonna batunze. And you see, this is why I have a problem with the Mpuga. Why don't you tell the truth? The name Muwanga Wawerede speech he was not prepared. You even don't know. I think I set up the structure that brought Mpuga. Gasimbagane-Muwanga-Tewali. Bida Kibazo mu studios ogikwanjuya Charles Rwomushana Siraje Lubwama Ahmed Katerega Musazi ne Muwanga Kivumbi. Kamaru gamba wano Google ahanjigirize bwe lina erisooka jogo. Jorge simanye wabwe bwe balyogera neriri eddala bagolio oba Mario Bagolio nga bwe balyogera bawerako nti olwaleero ajja kuwummuzibwa Roma era olugendo lwe oluwummula eggulu ani Kalidinaali Kamalengo oba Kalidinaali Secretary of State oba Kalidinaali Nabbanja weeyo yaggaddewo sanduuke agigala eyo effectively kati byakumulaba byakukola kibyawedde process ya kumutereka olwaleero ampuliriza Gasimbagane-Muwanga-Tewali ate Eklezia etandike olugendo olufuna papa omupya. Ndabye speculation nyingi ne guesswork mu mawulire ono yaddako ono ayinza okuddako naye ate abantu abalaba sinema nafo wawo movie sinema abantu gye balabye bagizeemu nnyo era oli yadanga nti bw'oba kati oli mu business ya kulaga movie yebadde ekola nnyo abazifuna online ebadde ekola nnyo sente nga buli omwaga nti eno yekulaga ekinaabaawo lots of that is fiction naye ekimu ku bizibu ebisinga ndowooza ng'oggyeko ono Papa Francis abaddeko Eklezia erwawo okufuna papa ng'ayingidde bateebereza nti yajja okubeera ng'ayingidde baga nti oyo yandiba batono nnyo abakomawo nga bebbo naye ono olw'okuba nti omulundi guli oba olugamba ani yalufulumye mu kulonda Ratzinger Papa Benedict ono yali ku mwanjo mu baavuganya era Ratzinger bw'afuuka papa ng'ono abadde ku mwanjo ndoza bwe baddamu nga Ratzinger obuyinza abuzizza abalonzi kyabangwira kubanga ate abalonzi ebbanga lyali siddene nga bamaze okulonda oli kati kyabangwira okujjuzaawo okugamba nti ono abeere naye bombi ejjo nabadde ndaba ekifaananyi nga mbalaba mu kifaananyi ne Papa Paulo owokubiri John Paul owokubiri nga baali bonna mu kifaananyi kyekimu. Ekifaananyi ekyo nkiraba mu ggwanga lya Kenya nali nkyagala nnyo. Mu kifaananyi kimu nga mulimu ba presidents ba Kenya bana nga mulimu Mzeeyi ani Daniel Arap oli mtata wa Uhuru Jomo Kenyatta nga mulimu Mzeeyi Jomo Kenyatta atudde
ng'alina mutabani we Uhuru Muigai naye nga wanaamuyimiriddeko Daniel Toroitich Arap Moi ng'ene eyimiriddeyo eyali minisita we owa finance obudde obwo Mwai Kibaki Emilio Mwai Kibaki ng'amuyimiridde wano bonna bana ani omanya yakuba ekifaananyi teyali Ruto teyali Ruto ate teyali taata era bw'okitunulira n'ogamba nti naye vice president omulundi ogwo yali ndooza Moi yali afuuse vice president mu kifo we baakubira ekifaananyi ekyo teyali Jaramogi Odinga Oginga. Nampuliriza wetuli Charles Rwomushana abuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa buli kibazo wali omuwuliriza yankubira ng'agamba yali tamanyi yasinkana yali tamanyi nti bw'oba ovugira muleeni edduka nga todduka ovaayo n'oleka abadduka abagibayisa nga yali takimanyi nti naye yakimanya ng'awuliriza Gasimbagane we yakiyigira kati n'asaba tugende n'omulango kati omulango gw'enkuba abo abavuga bw'oba ovuga emmotoka ekuli omu maaso giweeko mita eziwera wafuna ekizibu ng'asobola okuyimirira osobola okusiba then n'akuva emabega anayakuwe space naye kyekizibu kati nze mbaye ne pressure bbiri ntunula mu maaso ate neegendereza n'onandi emabega oli akubeera ku bampa ali ogenda kulaba ng'alina ku simu ng'ali absent ninaye yantuukako ku makya yakonako ku mmotoka yange naye Katonda nansaasira eyange neetebaako kyeba from behind ate ye neefunya boneti bubi saamanya lwaki naye ng'omanyi kyanvunaana mbugwe ng'oli omulekedde space nene nnyo ow'omu maaso kati nga mutunuulira nga ngamba naye onaabadde ki tamanyi nti eyo space n'okugyetaaga tugyetaaga especially ne ku lusozi emmotoka bw'eba etandise okudda emabega eno space eno gye walese ekuwa maneuverable space oli yakirayo nga kiddayo n'ateeka mu lubaasi n'atomera ababoda naye abantu tebabiwulira kiri kyogamba ekya speed mu Uganda tuvugira ku left gwe kyoba omanyanga etteeka ne bw'obeera ne leeni 3 we drive on the left is the extreme of the road ku mukono gwo gwa kkono ku right tugendayo kuyisa gwe avuga speed zo 180 bw'omala okuyisa Siraje komawo muleniyo ovuge oleka avuga ebibiri akuyise ne eri abaana ba Makex ne Subaru bo balowooza nti ayina kubeera mwerireni toyina gwe bw'omala okuyisa vaayo omulala akuyise naye ne kati ebaayo oli avuga kati waliwo baganda ba Rwomushana bano abavuga Land Cruiser mungu naye olaba omuntu ng'ataddemu double indicators manya mulalu nga tewaliwo kizibu there is no hazard naye ng'ataddewo double indicators ng'akuva emabega banamuwega apa ayitewo agende eri yabadde ankubira nga ndi nyimiridde ku bitaala byawo wano bayitawo ku roundabout nga ku Ndere ya Northern Bypass nga ekitaala kyase red ye ng'avuga pick-up agamba genda oluvannyuma nagirabye ng'eriko ennamba za government but doesn't quite matter agigadde someone needs to control the tint mu mmotoka zaffe antu bavuga tint alinga abali mu lutalo naye nga nkubira engombe ayagala ngende kati nze sidda mu bantu nze siyomba ku kkubo era nentunuulira ekitaala nekibeera red okutuusa bwe kyakyuse nekifuuka ekyakiragala nendyoka nsimbula kati nekimukola bubi ate oludda lwange olulala waabaddeyo ekimotoka nga kinene nga tasobola kiyisa we twatuukidde ku kitaala ekiddako nga nakyo kyase red ndowooza n'ayomba n'akoowa bwe kyayase green ne tusimbula wandukoze akarwenshama oteekamu double indicator n'ofuluma n'ogula bonnet Siraje buuza abantu abatuwuliza yonna gye muli
So abawujja abamembers abakulirwa administrator bagawuliriza mu wujja office eziwanika Kawempe naye abatuwuliriza yonna gye muli awalala tubalamusizaako nnyo abafiiriddwa Katonda abasaasire naddala bawerekedde omujaasi waffe Major John Kazola abatuuze ab'eggaba tugenda kwegatta olwaleero nga tugaba muwala wa mutuuze eyali mutuuze munnaffe Hamani basudde na bukalu saawa zijja kuba 8-9 bakuwe bbiiro eyekirango basudde is national figure yali national figure so abajja eggaba bw'otuuka ewa brigadier Beero tokyama waliwo emikolo emirala gyaba movement balina judifi muliraana wange ayagala bwe mupyawo kirango kyako wa kansala Siraje Lubwama waddako bwe wabasudde nja kutuuka leeti kubanga nino mukyalo wange babadde bamukidnappinze Siraje tuve mu byeggaba kati ndi nakasongola tayina mbe amawulire amawulire sibanandagira gagira ampuliriza wegali manje ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Councillor Dislas Rwakafuzi ababuzaako mwenna abali mu studio mukwano gwange nyenno abalala eriyo omulala ngambye nti also people should learn to give ambulances the right of way empty or not gwe kasita ogirabanga ambulance ngetadeko ekitaala kasita ambulance ekusaba right of way vaayo togaa nti tebalina gwe batwala bwe baba bamukima bukimi kubanga ambulance ekima etwala eyinza okuba nga etaddeko ekitaala batuzunza naye nga tebalina nagwe batwala bayinza okuba nga bakukima ng'essaawa eyo ekyaliyo kyokka kukima kati baba bakukima ng'ova ggaba ofiira mu kkubo kuba president waba agenda kunaaba tumalawo essaawa 2 jamu but also there is no right of way also team ekuumira president needs to be moto balina okumanya nti balina flesh and blood the president is no, they would not allow. No, they don't. They can't. They don't. Okay. I saw Rwomushana. I have seen them they are on under the orders road. to allow. On the road and so ignorantly, arrogantly, stupidly. I've seen them allow even Nabatambula. Nga babaleka kati ogana ambulance president or whoever enkyayinza okuba nga ye nyini yali mu ambulance no they allow because oyo commander yali tamanyi kyakola because okay omutwala president ono gwe batwala bamutwali mulwadde oba temuli because a lot of Ugandans actually our biggest problem with ambulances is yabadde teyina nagwe etwala egenda bugenzi how ambulance eyinza okuba nga teyina gwe etwala nga teyina gwe ekima ngeddayo ku ddwaliro eyina okuddayo ebeere wali mu emergency port naye nammwe abapakinga mu malwaliro Charles Rwomushana nojja n'owaayo asikaali 2,000 n'akupakinga mu emergency port ambulance we yandipakinze nammwe mufuuka abazibu kubanga oli apakingawo n'ogaana ye mungu ono kwolwo yali ludda wa nga basomesa morals katere gabuza abantu mwase muteba sabo namanyabo nsaba kusonyi asanze tukyali katere gobera mutambala yatembera wose era nabadde mu celebrations ewaffe ngando enjo zayo za bonna bwe twabaddemu ez'abakyala twadde ne mukyalo ono chairperson wa Equal Opportunities Commission babadde mukolo mulungi ate nkeera bannaffe Gomba nabo ne baba nagwo ndooza ffe twabeeredde ngando nga n'ab'empigi balina ogwabwe ekintu nekitandooza olwaleero kakumiro kitambula bulungi sebo nsasira tubadde tetubadde wano abeekereziya okufiirwa Papa Francis aterekebwa olwaleero ate sebo njozaayoza ne bonna n'okujukiza abalangira n'abambejja sebo mwe abasimba abalangira n'abambejja buli olulangira bawuliriza puroguramu eno
nava wano nenewunya okuba nali nsuubira nti waliwo we bandibadde bawuliriza ennyo okusinga baba wano era baawa obujulizi ndowooza abamu nabo bawa basuubira mujja bayambako ku ttiimu yabwe ate ye kyalisi Rwomushana eriyo abamwagala nga bwe yeeyagala era nga balangira lumunja ku mutwe n'abambejja mungu ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana, Ahmed Katerega Musaazi ne Siraje Lubwama. Njagala nakusaasira oba babayita bannamakolero abasuubuzi bakuno bafiiriddwa mukulu wa Lakira yali wali e Kawempe abasinga bamumanyi nga Bulemeezi. Kateregona alina okuba nga mumanyi Bulemeezi ow'enkoko. Bulemeezi bamuyitanga Bulemeezi yatuuka ekiseera nga brandi y'enkoko ye esinze n'erinnya lye because gy'oli yabadde abika mwami wa Lakira nga oliaga nti yaluwa yenna yaani oyo koli nti Bulemeezi naga Bulemeezi balina enkoko ti bambi kati nga ye tamumanyi amumanyi nga Bulemeezi balina enkoko. Yalina ekirango kyakyaka nnyo ku radio ekya Bulemeezi n'enkoko. Y'omu ku baddugavu industry eyo abaagiwa obudde n'agikoleramu omulimu n'agwenyumirizaamu ne gutabeera mulimu gw'abakyala batalina omanyi waliwo enkoko we zaali nga mulimu gw'abakyala abatakola quote unquote nga baguyita butakola ng'oli ateekayo ekiyumba kye emanju eky'enkoko nga mulimu gw'abakyala abatakola era nga wano okubeera n'amagye agawera hoteli za wano zaali zimportinga amagye okuva e Kenya. Oli omukulu yali mufumbi ku hoteli ene ya Fairway yaba Ismaili nga amagye bagaleeta kuva Kenya kubanga amagye enkoko ezaabeeranga wano zaabanga nnunde nga it's a by the way ne ba Bulemeezi abo Bulemeezi na of course Yuga Chiki wawo n'omulala bamuyitaani kimala otherwise oyongera okalango wawo okusatu Munnayuganda naye omulimu yagukolera nja mujjukira bamumanyi bajja mumpeereza ndawulo ono atera nnyo super oyo Yuga Chiki ndoza bagimpeereza Lubalita ekyo sijja kisoma. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba tusaasira famire ya mukulu Bulemeezi mukulu wa Lakira era ne twebaza Katonda olw'emirimu gye yamusobozesa okukola. Siraje Lubwama mawulire wiiki eno yakutandika ne voters register yatandise wiiki eno eri abantu bonna ezenkala z'abalonzi tulina ennaku 21 okugenda okulaba amannya go baweega register bagitaddeyo eggulo kubanga mu mawulire babadde batuwa ekinywa ky'ebifo awalonderwa kya Central North ne South batuwaddeko njagala kubeera wa mazima buli lunaku lwe babadde babiweereza nga bwe babiweereza nga bwe mbisikamu n'enteeka wabbali n'ensoma amawulire olina kuba woyina interest kati kasubire nga ggwe Central n'onoonya woolondera naye kati bo baali bateredde mu Uganda nisibongo gyeko ekya Independent Electoral Commission n'NRM kati abantu bali mu kujjayo sebo mpapula abaagala okuba bafulaga beara ku LC1 obwa Ssentebe n'abaagala obwa structure akalango kaleka abenarem bajja kujja bakasasulire leka abenarem bajje bakasasulire Rozi Namayanja ne ani oli omulala Todongo kuva Papa Francis yafa ku Easter Monday olwayiro lwe bamutereka oluvanyuma bamuziika papa abasaabalangira oluvanyuma bakungu bag'ennaku 9 bakaidinaali 135 abataweza myaka 8 bagende mu kukuba akalulu okulonda papa ow'267 era entikko yawe ejja kulabika mukka mweru nga tonagula batojja kumanya nti bamaze okulonda anybody can be
candidate naye tetunafuna mukisa ba Africa kukifuna tulina ba potential basuubirwa babiri tetumanyi oba n'abalowoozaako ekirala President Museveni wiiki eno ayongezaayo ekisanja ky'abawi b'amagezi be 40 emyaka 2 ng'omulimu ne munnamawulire munnaffe Tony Joffrey wana n'adde simanyi bulijjo nti muwa amagezi wa mukulu tewali ayinza nakitwala ekyo okumanya akayivuza ebyafaayo by'amagezi nali simanyi ge mazima Tony mukugunyi Katerega tebabawaayo kamotoka sinze mbogera naye ba presidential advisor bali mu rank aba senior ba special n'abalala waliwo be bawaliteina ng'osigala okolera wo oba gy'obadde naye nga buli mwezi bakuwaayo ez'okusobola okutuukiriza emirimu waliwo ababeerayo full time waliwo abasindikwa ku special operations ku bikwekweto ebyenjawulo nga walabanga Major Kakoza Mutale namulabye nga mukwano gwa Kibazo ani wana Tony Joffrey fenna mukwano gwa Tony Joffrey mukwano bamuseera n'omuseera senga kati manye ebintu ya UBC ne UTV nga banyaga ettaka lyayo babisuula wabweru era agenda nabeera nga alonda mpola ye nabeera nga alonda mpola kati bonna bwe yalonda ateekamu erinnya lye n'afulumya n'afulumya wana PD bw'afulumya anko ng'atundaga bwenti bwe nafaanananga you are my advisor advisor on what? On archives. Those are archives. But it is you who destroyed the archives. Really, you see, Tosobola Olukumuro Wadinga by default. That's default. It's you. Gwanga ya Uganda, Telina. By that I'm told that most of the record is Zobote. Na mean I destroyed. No, but Charles, no. One, Chinzo Kubanga Bugayavwa government. Name National Records and Archives Act. Teka ekisoka buli document ya Uganda eri official baja akayivinga erina okugenda wali wano soma yanja nkanji yakutula mu luguudo n'akolawo poloti otyo wano okulina na Ministry ya Health ku Yusuf Lule Road oba for Makitante Road eyo National Archives and something center webayina okubitereka then ku UMI National Records and Uganda Documentation Center nalyo teeka liri including mu National Documentation Center gwe bw'okuba ekitabo Charles Rwomushana ng'etteeka bwe kigenda mu bagiyitanga simanyi kati yani abi license nga byabanga General Post Office GPO bwe kigenda mu GPO ng'etteeka you are required to deposit a copy with the National Documentation Center. Buli document nebeerayo. Of course, government ebeera ndagajjavu okubeera nga tebiriyo. Kakati bano babisuula ku luguudo. One of the routers. Izo one. Kati wanda balotandikira out CID operations. Tone Joffrey wana. Charles Rwomushana aganti gwe actually toli muteresi oli ruta. Wakuba abantu aba onubavu beyandivunanye omusango gw'okusuula. Mikwano gya Kibazo tuyinza obbayama ne tutabaatula wano manyi naye mwami Museveni si ye yakikola omukulembeze agamba bugambi mugende no bamusaba na sente please Katerega bwatuuka ku radio Simba neyekolera biki neyekolera ebyo ebirala naye olwo ekintu ddani kyazze kyaŋŋamba omugenzi nti Obote bw'ajjawo Kabaka yalagira ku UTV ne ku radio Uganda ne basaanyawo amalobozi n'ebifaananyi bya Muteesa byonna era bitono ebyasimatuka nti mu 1979 bamukulu Kayiira ne bajja nga bagamba nti basaanyeewo ebintu bya Amini byonna tibaddaani kyozze ne bagamba ensobi eyakolebwa mu 67 tetugenda gigira ki Jiddamu ne babikweka ne bagaana ne bajeema ne batakikola ddaani kyazze yakaaba ng'akaaba nga Rwomushana okuba nti ate ku mulembe guno ogwaffe
nga president alagidde bali kituufu bamusaba ne ssente n'azibawa basengule bulungi ebintu akasente baali akalye ne batabisengula kati owana ne batika koza tulina we tutandikira tulina wana we tutandikira it's a tragedy they even released the money sente nga bajjawo UTV ebizimbe bateekayo hoteli kino kyaya they released the money for that bo bali bagenda okulutinga madirisa did you know that Kibazo frame za madirisa yona babirutinga I think it included your friend on yawandikiranga mu New Vision so kaka tutandikireko wana you don't begin with the president amaliya amawulire abakkiriza ba St Charles church ya Katweji bamenya omugaga dodo government yali egambye bamuliyirire avwewo abalekere church ne Supreme Court I mean Court of Appeal yasazeewo eggulo nti balina okuddamu omusango bupya bagusala bubi ne bannannyini church bagira babeera n'ekifo okutuusa nga omusango guddiddwamu okuwulira Uganda Human Rights omwaka mulamba emyaka 2 emabega badde tekolanga awaadi nene nga gye yakoze ku Lwokutaano we yaliridde ba victim basatu bagambye baliyirwe milioni 14 sub-region Langongo omu ku victim yafiira mu police cell nga DPC ali involved mu kufa kwe n'abali oyo ye bamuliyidde 65 naye bonna victim bafunye 14 then no twatogera kwenera semberero omuzindalo Siraje NUP abagambye badebo MPs baayo babawadde na kwasatu betonde nga tebawozezza oba sekyo babajjemu ekyo babalum betonde ekigrupu kyabo sikye kyakyogere that's Muwanga yakyogedde mu capacity ya vice president kati tugambe nti si ye yagamba tebanabana kukyegana yabadde asaba bwe yamaze oli mukama we n'agamba nti Muwanga nti oba wadde ebbanga ddene naye katugenda n'eryo nga bw'oyogedde Mr. President sir Burkina Faso president yawonya assassination okuva mu bakungu ba gavumenti eye ne DRC ne Rwanda balina trust gundi agreement gye batuuseeko balabe nga bateeka wansi emundu but omanyi Siraje ako kokoona ka DRC mulimu ebinnuma naddala wano ewaffe mu Bufirika nti ba presidents bano abeeyita abannaggwano wano ewaffe mu Africa nga tuboggola ne tugamba tuli b'amaanyi ne mubeera nga omanyi Kano Muammar Gaddafi with all his eccentricities yayinayo kali akamuntu yabatuuzanga ne batuula ku mmeeza n'abaako abamuwulira naga nti kati bino bwe biti n'abaako ensonga zagonjoola Hosni Mubaraka ng'agenda okulekeraawo okujja mu mawanga ga Africa oluvannyuma lwa assassination ya Hosni Mubaraka yagamba ba presidents ba Africa bwe manzi gyewuwo I determine my own security. Therefore it is either of the two. I either come and determine my security or temundabye katejjukira Hosni Mubaraka ndoza yamala emyaka nga talina vice president simanyi oba oluvannyuma yamufuna naye nga kyenzijjukira teyayina vice president okumala ebbanga naye ba presidents abo ne musajja mukulu Mandela bwe yajjira bayina crowd emala etuuza banywanyi baabwe ne baga nti obange tukoze tutya ne Habyarimana yajjako wano n'ayogera ne Mwami Museveni. Of course ekigambo kya Mwami Museveni teyakiyimirirako bwe yayogera ne Habyarimana n'amukakasa ku Raale n'akomba ku lugalo n'akomba n'akuta olugalo ku ttaka n'alukombako ewaffe bwe twalayiranga naga nti teri agenda kulumba nti ndayira okufiira mu kyagonja teri
yasiba abalenzi be ate batuuse batoloka wano bakuŋŋanya emmere ne bookya ennyama ne babba emmundu ne batutolokako nga tetutegedde tugamba kye baakolanga ng'akibbira ku Habyarimana abalenzi bakola kono abalenzi bakola kino abalenzi bakola olwo baatoloka abalenzi bakkiriza olwo baatoloka baagera agenze bweru ne batoloka ampuliriza naye gye mbadde ndi nti abasajja b'e Congo region yaffe erina abapresidents erina baki neeremu okutuula nabo ku mmeeza okubaga nti abange nti Rwanda Congo M23 tutuule wansi tugambe bwe tuti ne bwe tuti ne twetaaga musajja Mwarabu kata n'abayita n'abatuuza nagagwe Paulo tuula wano naawe Shikedi tuula wano ate mukulu Kibazo leka tukimazeeyo bulungi omusajja wa Angola buli lwe yabayitanga ng'omu yeesisikiriza naye we kata lwe yabayita munene ne badduka misinde n'abivaamu olowooza katali yeka n'abeemu 23 nabo olowooza kata awunzikiriziganye naye ndowooza obuzibu bwa kati ne tuvaawo kati Amerika yagize eti yakubye entoli tebaatunudde naka kugamba nti eriyo ki baabuuziza tusayininga wa gwe olowooza nti katali yeka omanyi we baatandi bagaba looni nga waginoonya dde ogirinze kakati bw'otuuka nga banka ekuwa ekipapula kiba kinene ekijjudde kati bakuwa osome naye nga wansi balina we baatadde x n'awalala x nti wano woba oteeka omukono oli abuuzabuuza waliwo awalala wenteeka omukono n'awalala kati ne bano miskini M23 simanye Congo baagala nti muteeka wano omukono nti bigamba kyeri nti wawenteeka nti wano tikati bano abafuzi ba Afrika abatuwalaawala abatutwala tebalina mu klauti yonna ekuba kigere ku ttaka n'abaako kyayogera ababirigi Congo baginafuya nnyo. It's not about Congo, it's about the rest of us being this weak. Abalala tugezezza singa tubadde b'amaanyi Riek Machar ne Salva Kiir wandibaddeyo president mu Africa abayita n'abagamba ndi mutuule wano mwogere era tulinda kata egaye nti mumpiteko kata yambadde kooti y'omulala kale yonna gwe gyeyambadde esobodde okubayita ne bajja jansanyisa kukata engeri gye yali ayambadde nga ataddewo obusiripa bwe naye nga bano wambadde masuti okunyoma okusemba omanyi mu diplomasi katerega mu diplomasi ne the dress code speaks of it. Kozesa mwami Museveni abasajja ba peninsula bambala bwe kozesa mwami Museveni mwami Museveni bw'aba meetinga bakaterega agira mu kisaati n'ayambala n'eggabire ate nga yina ne masiki n'ayambala n'eggabire naye bali tabambala n'abatuuze eri n'awuuta obuugi ne bawuliriza depending on your status agenda akyusa esaati ya cotton eyo bagigolola nejja n'akakindo bw'aba basinkana abataddemu ekitiibwa era ne wansi n'akyusa bw'aba alina abalala n'ayambala bagiyitani zino engato z'amagye baziyitangani malikupu katerega ogimanyi malikupu kati bw'aba alina basinkana n'ayambala malikupu n'atuula nayo naye bw'agenda okusinkana wa EU bw'agenda okusinkana wa EU ayambala essuuti n'ayambala three breast n'ateekamu n'ey'omunda n'asiba n'ettaayi English note Westminster n'ateekamu Westminster note n'ayambala n'ajjula ne masika agyerabira eri tebalina covid. Obwo dress code is about kunyooma aba abanyoomye kati ono ayambala sapatu ng'ali nammwe nga muli ba presidents ewammwe miskini aba abavumye. Ampuliriza nkomawo Gasimbagane ne bannamawulire Ahmed Katerega Musazi Siraje Lubwama Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi vice president wa NUP mu Buganda yagguddewo olutalo yaga nti atenze kamanda w'olutalo luno yamulabudde nti omuntu gwe tubadde tulowooza nti ali ku level ya bench wano. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba.
General Idi Amin. He's holding the Bible in his presumably. Katerega guge marubuzi go badogamba agabo. Idi Amin Dada, military head of state, head of government. On behalf of the Interim Electoral Commission, I now invite His Lordship, the Chief Justice of the Republic of Uganda. I, Godfrey Lukongwa Binaisa. I, General Tito Kwelokwa, assure that I, Paulo Muwanga, being appointed Prime Minister of Uganda. Yeah. Talking about elections, there may be persons who still feel that in a general election, the ugly head of feudalism may still. Gasimbagane ne bannamawulire ekinkubisiza amaloboozi ago, that is part of Uganda's archive and legacy. Kiswaza okubeera nga nina omuvubuka abadde akola research ng'akuŋŋaanya bukuŋŋaanya amaloboozi ago n'agawandiikako nga talina waagajja. Of course owana ayinza okuba nga no one yakuŋŋaanyaamu agagaaga interest ye ne gano nina gwe neebaza bamuyita. Actually, by that I think it's on NRA. Ebyawowana it's about NRA. It's not bamuyita Kawandula. Nebikadde wana bino. Kyengamba the instrument of appointment as presidential advisor is on NRA archive. But anyway abadde na byonna nga fact yatuteerako Amini's press conference yasooka mwe yali command post ye neyalutwa n'olabira dda nga Uganda yali edda mabega kubanga Amini yafuba mu luzungu lwa share n'annyonnyola ki ensonga lutwa nga n'ekyo nakyo takigira ku myaka mingi Kamanda Katerega n'ekyo nakyo ninanya nakyo obuzibu manyi lwe lulimi lwe twogera lunsasuza n'omusaala naye ennaku zino nagamba bakooki b'omupiira e Uganda siteeka nti olina kwogera luzungu. Abayitale babayintaviewinga mu Luyitale, abayitale babayintaviewinga mu Luyitale, Abafaransa babayintaviewinga mu Lufaransa. Kituufu naye mu mbeera zaffe ez'ekikuzi ky'amatwale head of state Gasimbagane ne bannamawulire katono nnyo oyita ogyoko balaga nnyo eddoboozi lye nga 11 April nga alangirira nga Amini bw'aggiddwako naye nga oyite yagendayo mu studios ebyuma ne birema n'alekawo ekiwandiiko kye omu ku bannamawulire n'afigitinga mu kufigitinga nga bakigezesa akisoma by accident eddoboozi ne liyitamu ne tuliwulira ennaku zino avaayo nnyo nti bannange oyite yavaawo biremye ekintu nze nakikola naye ayagala abe recorded nti yeyalangira musajja mukiga ate oyo aganagana mukomera because waliwo yali ayagala alangirire namulemesa owafulonasa yali ayagala alangirire waki yajja ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire of course ne naina omugenzi Kano God Wilson Toko emyaka mingi bwakomawo okuva mu exile emu ku corrections quickly gye yampa yali ku Z Maruru ne Walter Ochora ng'aga nti abantu bangi nnyo ba mistakinze ani yalangirira mu 1985 it's that passionate nti ne ani eyakwata omuzindaalo n'alangirira yali Walter Ochora yali Z Maruru yali Walter Ochora ate Toko yali ku business trip e Dubai kati abasinga bali bagamba yali Kano Z Maruru Maruru yaleeta enongo ekirangirira ekirongooseemu nga kyapiiringa ku Uganda yonna ekyokyola kyali kiringa kyabakyoli beenunudde bamubuuza kakati how about the Royal Triangle because he had announced that Museveni wakiriza batambule how about the Royal Triangle it has become a rectangle ebyo byabulimba ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kati olaba wakati wa Z Maruru ne Walter Ochora aba recording official record bagamba yali Z Maruru tannalangira Eriko Daparmoy ye yaddawo mu makati ekya Maruru ne kisembayo Odwal Barmoy He was my favorite. Yali mukwano gwa Sale. Kyekokubiri oyo yagamba nga tuyita honorable Yoweri si yali mukwano gwe.
ne basini officer ba UNR yo ku reportinga ku police officers mese na kasero uyeriko da baruma. Of course, NRA nayo ne editing. That's why we need a national archive system. NRA editing. Nze jenali NRA ya wambange na kuzomweza 25 January. The official record. Abawangula be bakola history. The official record ne bagichusa ne bagifuula 2 mu mukago kwa ukana Idi Amin. Abawangula be bakola history. Nkomyewo. Katega should be promoted again the deputy one. Ani abera deputy wa munne. Wana hizo kuba ine motoka. Musajja mukulu nnyo era tumusamu ekitiibwa akole ebyo. Because your knowledge of history tegenderawo gezaako okutulekerawo byawandika Muwanga Kivumbi urutalo rwa yenale torugoberera BBC ono this guy was Henry Gombia Gombia nga langira urutalo ku BBC immediate follow tumusinga. No, I've naina interview ne Henry Gombia ne balwanira ku muzindalo ne Drake Sekeba nga Drake Sekeba aina byagamba Henry Gombia ate bombi bali mu lupapula lumu and I looked very naive nga buli omu bya accusinga munne sibisobola kubeera nga there is a record that you cannot have anywhere except those that lived it, and if those that lived it do not write it, unfortunately it is a lost record. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eyo nvuddeyo ne akusowana mu nkole y'ekisa omanyi nze ngamba wano nagamba nga bawadde Kateregga omugangatika gw'emmotoka nti abasajja bayinza okuba nga gyakolera saagalayo n'abakolerayo bafuule comfortable. Abakolerayo bafuule comfortable. Nina mikwano gyange abakolera regime bwe mbalaba njagala mbasange nga waakiri kale bahatunda omwoyo nga enkoko emire ensanafu naye bakifunemu kibeere nga waakiri obulamu bwabwe bwekiburiwadinze kati era Kateregga avuga mpya Kateregga omulanga noga nti alhamdulillah kale Kateregga gyali nakozesa owana mumuweeyo tuleme musanga wali ku nkubo za parliament nga atambula akirira roundabout alinnya boda bagenda mutomerere najeera ku boda omusajja bamuweeyo ekimotoka naye byafaya kyabiwa ku Muwanga nzijawo eyo nvudde sina fitina gensiga sinza kubeera nga nze omanyi oliaga nti balina Jibuliru ali wano Muwanga yalangiridde olutalo salangiridde si Muwanga Muwanga vice president wa NUP oluvannyuma lwa toko bwekiba ekyo ndowooza aba toko oluvannyuma lwa meeting oba ajaji defining gye bayina kavule Muwanga addamu nazeemu ne mulaba nga bamuinterviewinga tudda alina flag eno ne flag eno naga nti luno lutalo ate nze ngendo ddukulemberamu ne muwuliriza ati Muwanga naye nze nti nina opportunity abalala gye batayina ekisooka nti Muwanga nsobola omukubira akasimu era nejjanjaba neŋŋamba obutayonoona programu yange ku Lwamukaaga very selfishly sijja kukubira Muwanga simu. I want to be very fair to myself. Tukanga nina mikwano gyange bangi buli omu ankubira kakati naye Muwanga ngambe nakubira Muwanga nja kwejjako leave ne liberty discussing obutereevu mu program kati nensalawo Muwanga ne simukubira simu nga nsigenda mukubira simu bwoba butajja twali discussing nizo ku mukulu ogumunazaaga sera kwatagana naawe era Muwanga ekisooka, what is the purpose of the war you are declaring? Kubanga mu latter submission eteri eri omanyi kurale ku public meeting biba byakubugumiriza n'omuntu addayo n'atuula n'addressinga press abeera yeefumiitiriza anti luno lutalo tululangiridde era nze kapiteeni waalwo to gain
what is the benefit for NUP okulangirira olutalo ku babaka bebadde ababadde abaabwe ababavaako? Why don't you declare a battle for constituencies? Gwenga vice president wa Buganda, lwaki toga nti constituencies zonna eziri mu Buganda ezitali mu mikono gya NUP nzirangiriddeko olutalo, era nga vice president nzija nzinunule zonna? Why the particular interest mu kununula eyabagala eyampuga Peter, yes, you never understood. Well, you're here. Era tewawulidde ne speech again original bwogiddamu eyekavule. One, benafuuka deputy president nentandika process. One, okujjuza structure za kunga zonna. It has been an ongoing process. Zonna zijule zibeere functional, ready for the next election. At least when you know jurisdiction, kwanga ne Nambeshe era omulaba yakola omulimu Embale ne mu Western Uganda omukyala waayo abadde akola omulimu Zedriga mulwaddemu ali a bit weak, so it was agreed okujjuza structure za kunga zonna party ebeere ready. Kunga ye party structure? No. Nze njagala kumanya taliwo NUP. Kunga ye mobilization machinery ya party, so we agreed zijule betujula netumanya nti ziwedde zonna. Quietly, it has been a quiet process. Betumanya nti zijjudde nti zonna tumaze ziforminga, yes, nga tunawo ne challenge eyemarginze nga ya multiple candidates abafa abanup nga bagenda mu bitundu multiple aspirants, not candidates, multiple aspirants for NUP ticket, which is a good thing okubanga party yamwe erina obuwagizi. Kati ne tusalawo okuyita olukiiko olwo bonna be bakunze mu kunga ne bonna abaagala okwesimba ku bifo ebyenjawulo ku parliamentary level, district level, municipal level, ne tubayita ekavule tubawe message yabadde very simple, and I'll repeat it for you. First, nabawadde analysis ti Buganda erina constituency 15 ez'abakyala ne direct constituency. Ku constituency 15 NUP yawangulako constituency 5. N'olwekyo constituency 15 NUP tegayina out of 105. Out of 105 NUP inako 55. Kitegeeza nti it is short of 50. Short of 50. 37 of them za NRM. Ezisigadde ziri between DP and independents and FDC and independents, who majority are opposition leaning. Abasinga obulungi baki opposition obungi kubali abasigadde about 17 abasigadde out of the opposition leaning. Now what do? We said tugenda ku blue ocean strategy esooka to make sure, because tax yaffe yakuwangula constituency 10 mu central region, 100 constituencies in central region. Central region? Yes. Kubanga ku Buganda region. No. Kyembadde nkugamba nti abantu baffe banguwa. Twaga nti mu Buganda twewadde task okuwangula constituency 10. Ebirala biri elsewhere. Era ne tuyita ababaka nga tubagamba twagala constituency 10 nga national unity platform. One, nitugamba nti tusookera kwezo 50. One, atano ezo mulimu categories 2. Mulimu already abatwegaseeko dda nga MP. Mulimu mikwano gyaffe abalala. Who may not necessarily be era bayinza n'obutafuuka ba NUP. Naye nga ku luguudo lwaffe tuliko okulwanyisa dictatorship, they are critical allies. We shall talk about that. Waliwo 37. Ezo 37 zonna ezo zo tugenda kuzirwanira.
kyova tutudde abawala Sembabule nebe wajjo berandabye ujjadde mu speech ndajolabye abagamba nti egoinze viral nabadde Kasanda and era lero lweggulo am extending ngenda Mubende. So ezo area jengenda waliyo NRM. So so kakufoka ne tujja ku muteeko gw'okubiri of the 55 ze tuyina nga tulina okubeera realistic. Oluvannyuma lw'emyaka ena mulimu one publicly abagamba nti batuvaako Kagabo Jimmy n'abalala ne bagamba nti abo batuvaako kati fe abaagala okuwangula 100 ezo ne tugamba nti ezo as of now nazo ziri vacant. Ne wabaawo omuteeko ogwokubiri nga tebannadikeringa nti bajoininze NRM naye nga bakoze ebibiina ebyabwe effectively nga batuvuddeko. Tuteekwa kubeera realistic. Wayimiridde saaga kugamba ani ne mugamba nti ffe tukoze DA ne tugamba era tutambudde tugenze. It's not a political party. It's not, whether it's not a political they already have. Yes, I know what is going on. Ne outfits and others on the people power front tuzimanyi. Kati reality is ngabano bo batambuddemu. But they are critical allies. They could be critical allies. Question is timu kibaro kyaffe eky'ekikumi kyetwagala kati nezo muzaagala na zino tuzaagala kubanga as of now twaziwangula ate osigazi otandikira where you are. As of now NUP yazikola ki yaziwangula. Kakati it doesn't matter oba alimu muganda wange oba alimu Rwomushana oba gwe Peter. The question is tokyali wa NUP. Nene tugamba no tosobola kubagamba bonna outright in one go nti constituency zonna ezo tuziga no tubaweeyo omwezi mulamba tusobole abasobola okwekuba mu kifuba nga tusobola okudda tutambule nabo bakomewo. Kozesa ekigambo kyewakozesa abasobola okwetonda. No, read my speech. Nze njagala kukozesa bewayogedde. No, njagala oddewulirize speech yange si bye mwawandiise. Nabaga yes. Okay, betonde. No, naga nti abana Mr. President akomewo akwetondere. No, sagambye omu yekka nagambye nti abasobola okudda baba basobya betonde. Tutambule bona kyo kiri oba kyagana kyo kiri mu stand. It has to be through a trial. No, it's not a through a trial mechanism endala. That my office is on desk to receive them. But bagambi nti munange wano twasobya tukole kiki twa ebyagenze maaso bibaddewo era babaddewo nga effectively tebakyali ba NUP. Kakati nga zo constituency nazo weziri category endala. Wano ne category endala gye tutayogeddeko is whether we are now critically sending researchers to see if the incumbents can win. Na yo party jakuga benezulanga ebutambala si kyabayisaawo. Okay? Party nga waliwo candidate omulala era ejja okuba obligation through a normal process okufuna candidate agiwanguza. That's a given. Tulina emyezi gisigadde Peter ejo ena. Registration za parliament za April. Is it April? Katelega program chi parliamentary okwewandisa kwa parliament ba September. It's about September. Tuli mu April tusigaze emyezi tuli mu May tusigaze emyezi ena. Teri kibiina wase ekirimu omuzinzi ekigendo ganti tekira strategy okwa approaching a next election. Era NRM yatandise kuba weekend NRM yatandise kakati n'abalala Peter, decisions have consequences. Boba wasalawo noga nti NUP njivuddeko ntandise ekirala it has a consequence. Kati goyagala nabagambye abantu nti goyagala okuva n'onoba n'ogenda n'ofumbirwa ne bakuba n'empeta n'ogamba nti kakati ekitanda kyange n'obuliri bwange n'essuuka zange toliziwasizaamu omulala. N'olwekyo beera awo omukazi yagenda bakaterega n'amutwala n'ensebo ekitanda. So you can't have your cake and eat it. You can't eat your cake and have it. So abantu netugamba kino si lutalo lwange, it's a decision we took nga party. Netugamba nti tutaanidde okuddamu n'amaanyi tulwane. Whether tunaabisobola is a different matter. Oba tunaabituukiriza ekyo kiri different matter. Era nga tuyise ba mobilizers bako, that was an assignment. Bonna bagende ku ground eyo ye focus balekerawo n'okwevuma.
buli avulira ng'ekyo kirimu obuzibu then tomanyi functioning ya political party you a pretender. Buli awulira nti ekyo kirimu omamanyi abantu bafe wano nawulidde ebyo mbaze mbala nnyo ebya social media bazze nze Katerega nawe Peter Wanyamba nze bangi ne Rwomushana ono oluusa nangira omutwalo gwe yampanga Tega ndakusanga nga Kampala road awo bantu wali mu struggle nga ndi mu struggle inagokwa because wali mu struggle kasikuwa tagompanga teyampanga because yalitawo buli gwasanze yampanga because ndi mu struggle nagamba ono talina mulimu ayinza okwagala transport he couldn't afford much napayo mutwa nawe Peter wali ogumpaddeko nze unlike other politicians pretending angako ne ka limited kange twavanga nemba wa lift no Katerega lyampadde ku lift natabannakabba nga tebannakanaga nja kusulako Kampala road osigala otambule ebyo nekibankozesa kubanga ndi mu struggle kakati ebyo tusobola kubida ngamba nti gwe bova ku struggle nga nti nagivuddeko negwe tonjogerako nakuwa ne ku transport. It's lack of class, absolute lack of class. Twali nawe mu campaign yo boss nze waledi Muwanga tubeere fair twagala tukanye kubasajja lwajidde emuntu nze ngoberera emikutu egyenjawulo sinalabako ku specific people be wayogeddeko akuddiza aga nti oyo namuwa transport ono nakola bwenti kakati mwina abakongozi nawe I can tell ku bi social media groups nemanya ti ono ali syndicated wono nange sire naive actor wano gwe gondoza nti mbadde wana emyaka 2 to my level nti simanyi who does what mu Uganda nimanyi nti ne Peter ne kyenkugamba nga njagala omulalo kimugambe nkikugamba and I know n'okituusaayo so I know who does what kakati those fellows lack class tosobola kudda kulangira muno notandika mulangira ngamba omanyi twali affe n'ekyemisana twale nze nabakolera bimeka ne eyo class sijagenda kati Peter Lutalo nze njagala abali wano muli senior leaders senior politician mumbulire as a leader charged with the regional mobilization crime kijemba committees what will you do you nga goli mu position yange tusente omanyi twavadda kakati bino bifo bebabaga twogere strategically strategically on a broader struggle we can have a discussion but as a NUP as a party eyagala obuyinza eyina legitimate right okufielding aba candidate mu constituency zeba vacatinze era kye bagenda kikola owatali any fear of a contradiction neba sibaddenze atera twasazeewo nti kati Lutalo kalubeerewo kati the timing kwate tugenda kutuuka mu bululu ngera tuli mu lutalo olwo let's solve it now sort it out however that it gets fine we must sort it out abantu batutegere because ngenda Masaka ngenda na for mobilization sagala to be mistaken nti nagenze Masaka nenjogera ku Kibazo no I'm coming there soon nzije Ruwero nzijawa the whole war machine is now well oiled to go and attack and get 100 constituencies in central region. We have targets everywhere elsewhere mugundi so as head wa engine ya wano it is fully charged sagala mutu yenago aliye aberemu ne shade of doubt okay nti kino tugenda kunyenya fence buli omwagwe jalaga yes because it's a politics of Africa is indiscipline Museveni ono abantu ne babba sente ne bakola bino naga manyi ono twali naye omanyi ono yakola bino ono yakola bino ono yakola bino at the end of the day tetuyina gwanga awo twavuddewo Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana Ahmed Katerega Musazi Siraje Lubwama ne Muwanga Kivumbi. I think this is helpful for me nga Muwanga ali mu studio and these are two different Muwangas. Muwanga yabadde kurale yabadde Muwanga yabadde kurale bampereza amaloboozi ndowooza Muwanga muyina mu studio kati seetaaga ate ddoboozi liva bweru kuba sijja ddikozesa but Muwanga njagala ku challenge nga jo ekiro mutumbi ddala
nabadde mu governor nensinkana mikwano gyange abamu olina nchallenging nga nti naye Peter musajja wo mmanyi agenda kujja nti ne bwagamba nti bano abajeema mu NUP oba abakoze bwebiti nti ye according to ye nga tebavudde mu opposition nga basigadde nga they are actors in the opposition nti is that where to open the war front or open the war front on the larger NRM? Nangamba nti bwe mwaggulawo Suubi and ye observer from a distance akanti bwe mwaggulawo Suubi mwaina this umbrella ekwata ali egindi nga mu protectinga n'abatali wammwe noga nti oyo general cause tujja kulwana bolumba oyo oba olumbye ffe wamu tujja kulwanira wamu. It doesn't matter where you stand, and I think I may be right, I may be wrong, naye kirungi oli wano nti ne bwe mwagenda mu NUP mwanga mwasigaza the general alliances ezimu nga temwagenda nazo. Nzijukira bulungi nga engaging naawe nze naawe si a third party ngonga nti Lukwago nti eyo line tetugenda gisala, and I'm using one that is a mutual friend between you and I. Noga nti eyo line tetugenda gisala kakati bamutadeko bali mwezo. Forget about the past. Oluli ngamba luli simanyi kati ngambi kakati ekyo ekyakakati tunakituukako kati nganga nti bali mwezo bamusindikiriza kumwewonya. That is a discussion for another day, but nga Muwanga nti eyo line tetugenda gisala yo pate nerangirira nabira naye nga Muwanga munda yagambye dda will deal with this. That indiscipline Muwanga gyayogerako ye indiscipline gye bayina ne Besigye at some point nga Besigye alekawo candidate wa party. I remember Lukwago yali Kampala FDC yalinawo omuvubuka Nuwajira or something like that nga naye Besigye alina Lukwago ku kimotoka. Kati awe mbuuza Muwanga, when did you debunk the feel of the general opposition beyond just the individual smaller party? Peter Muwanga mbadde naawe ebimu ku bye accusing Besigye variously yali nti Besigye became micro n'atunulira FDC beyond the picture of the opposition ng'atunulira the color blue. Yeah, Peter oli mutuufu. Actually discussion eyo gyoyagala egenda kubaawo. Kati kiriko nti baweetongodde stand there twogere naawe. Naye bw'oba wali mu leeni zino ezaffe, let the lane be clear. Otegedde bulungi. Bw'oba obadde ovugira mu leeni eno nga ogamba tuli mu leeni y'emu, motoka y'emu, no, dda wali twogere naawe nga weetongodde. So neleka eno leeni ebeere ng'etambula buki bulungi. Era bw'obeera mu leeni eno beera disciplined, beera n'empisa. Two, assessment jesagala kolera wano because I'm aware of the tensions. Fwe Besigye tuwagira, we were very clear ku broader cause. Era nga tu mukupushinga regime ogenda twogera kimu. Actually we defied our party because yali regret ekola ki gena mbu mani kapate wanzuga no more forgetting about kati problem je tuyina is the opposite. Nti sagala lero temanya Lukwago mweno discussion tuletamba semujuto eyo discussion teri ku table. Eyo discussion yabo critical assets of the opposition nga zikyali well aligned, we shall have it. Neka tuyina okutereza ennyumba eno. Tuyina okutereza ennyumba mwe tulimu. Eyo discussion endala eri broader ne Rwomushana. At one time all of them will be engaged. Abalowooza nti twagala change. However, in a vehicle eteekwa okuba ngeri we clean. Nga it's not a center of confusion. Njagala ntegere. So tetuna discounting anybody ali distinct. Bobanga wagenze mu DA, be in DA tunayogera naawe. Neka titobera mu magulu ameka abiri. And we make that assessment.
bw'oba wagenze ng'oli mu FDC we will speak to you at that level. Bw'oba oli mu DP ng'ogambye tojja kujja naffe nga tulowooza you have a critical contribution naawe nga ddala ogikola we will talk to you, but as of now as national unity platform nga national unity platform erina okwetereeza kati that kwetereeza may discomfort some people and it has to happen. Siraje njagala okozesa eddakiika ntono ne Katerega ne Charles Muwanga bw'aba alina kyajja okurespondinga twakirespondingeko kuba Muwanga agenda kufuluma mangu. Briefly Honorable Muwanga byayogedde temuli mu strategy ya kujjako president naye muli mu strategy y'okuleeta ba MP 10 ku mmeeza ku parliament eri double wedge nti obala kyotakolinga ng'olwana n'omuntu gw'omanyi munda kijja kuba kizibu nnyo oluusi okutuukiriza ekikumi ekyo. One, ffe twatagetingako nga twekutuddeko nga Suubi bwe yeekutulako ne twekutulako ne Mabikke wano mu Kampala tugamba tujja kujja ffekka at the end of the day ne tuleeta meya babiri dipe beetaleeta Aseya Erugazi ne tuleeta ne Mugati gwa Bata ne tuleeta ku district bakansala 10 dipi neeta ne tuleeta mwenda dipi neeta 10 ng'NRM erese 13 nga twagala tuwe shifula owa dipi kuba twali tujje ku dipi nga tuli ba dipi ne tugamba aba dipi ku kitebe ntitwagala mutuyambe bakansala baffe batuwagire tuwe shifula agala afu tujja kwenoonyeza kansala waffe mu mbeera eyo twalina okugenda okuba omulalu akaama nga tumanyi tuli mwenda tetumalaako ne tulumba aba NRM ekiro kyonna 13 nti mutuwere shifula mutuwe ne MP mutuwe deputy councillor ne batuwa asimu speaker ne bana ba DP nga bamanyi ogenda kunoonyeza wali nga tuze tuleeta linnya akalunga ffe twakakubye kiro tuline 13 n'omwenda era bwe tutyo bwe twafuna shifula owa DP kakati nga twagala okusevinga Kakande enakawa tumugamba tugenda kuba ekirombe jangu kulaya ngati no president sebana ajja temujja te ba ending up nga fwe banjeri nga Kakande agudde ekigwe ekyasooka kati ekizibu ekiri mu ntalo luno nti bano bali DP yerwanira mu NUP aba former DP members be balwanyi abali muki mu NUP ate nga beemanyi nnyo lwaki tosembera ku muzindalo nti beemanyi nnyo olutalo osobola okululwana nga toli mu system naye nga olina gw'oyagala okusemba. Actually Siraje eriyo abalowooza nti Muwanga ali isolated nti banne baafuluma oba baabafulumya out kati Muwanga yasigadde and that's a feel of some. Ate abalowooza ekyo balowooza n'okulowooza ni Muwanga alwana okusevinga ekifo kye ekyebutambala naye the fact is nti buli lwe mubeera mu I don't know what is on the ground but at some point nalindo Muwanga yali w'amaanyi okusinga NUP ebutambala nga NUP ereese Nabiira waliwo aba NUP former Suubi group ngaga nti yadde ffe tuli mu NUP tugenda kuwagira Lukwago that is saving omuntu gw'olaba nti akola ki asobola okutaasa fwe mu kaseera kano NUP kerina eyina yanditandikidde ku approaching abantu abo mu speed omu ku omu kuba waliwo bayogera abasala nga bo tokyasobola kubazza basala layini naye waliwo abaali willing okwogera attempts ne zikolebwa ne zigenda nti bw'oleeta oga nti wano tulangidde ekifo kikalu tugenda kukulwana ko kaza Siraje aweereza message jimpeereze ku Kibazo Peter ku X ku ogiweereza togiweereza ku SMS nti ekirina kati okukolwa okufuna that great number kwe kulowooza okuleeta aba MP n'okulowooza okujjako President Museveni naye bwe kibanga Siraje gwe kyogaa nti at the moment bamuwanga batunuulidde parliament tebatunuulidde maybe lwakuba gwe omuwulidde ayogera ku strategy Buganda si kyekyo kyokka
Muwanga nina we nali nono omusajja nga wayi ya mtuga nti twagala Muwanga wafaite mlaga ya will go na through obansi mubuga kololao netugenda kakati ekisera ne kituuka ne Muwanga naayitawo mu by election mbidde nankubira essimu omusajja abadde anuwana naye kakati ate emotoka gyabadde agenda okulayiramu eyambidde namboze muwe koze mu struggle te ebyo birabire tugenda mu struggle kati naye bwatuuka oyinza okubulwa emmotoka n'agamba nti alaso Siraje agambye oyinza okubulwa emmotoka eyokulayira linda koze nkubulira bye nafuna tosobola kubulwa nti alaso agambye bazize okulonda ate nze njagala kifo kya iyala ne mugamba alaso tazize yawandiise naye alina ebbaluwa gyayongeddeyo nti babaweemu akadde bw'oba olina akajibu okakuba genda okakubira yakakubira mu bayiniyala nakola ki nakakuba n'ogwokubiri nga Museveni amufudde badi good DP wano mu NRM struggle waliwo entalo zitwalwananga abantu tebamanyi waliwo olukwekaka nga agenda kujjawo NUP headquarter kino ekizimbe kya principal nga naye maliriza ng'omusango guva mu kooti Gasimbagane ne bannamawulire nga Senfuka agenda kuguza omugaboni ettaka eryo eka 36 Gasimbagane ne principal n'ateekayo injection ne baleeta Siraje ebya Senfuka lindako katono eyasevinga ekintu ekyo yali semwogerere nga si wa NUP nakubira Bobi nti waye omwana muleka amaleka akalulu Senfuka nakkiriza so katerega musazi okusevinga abantu in one way or another webale nnyo ssebo bintu tubiwulidde bulungi okujjako nti omanyi twasalawo ne tugamba nti tugenze mu bibiina by'obufuzi yadde akalulu ako nze saalonda aka referendum oba saayina ludda I don't know nendoza oba nali munnamawulire naye abasinga obungi basalawo nti tugenze mu bibiina ate mu ssemateeka omwo mulimu ennyingo ega nti Uganda teribeera na kibiina kimu whereby nti oludda oluvuganya bwe luba lupondoose nnyo Uganda esobola okuba n'ekibiina kimu naye teribeera na system ya kibiina kimu Uganda shall never be a one party state. Yes. Ekikingamba. Yeah. But you can have only one party registered in Uganda katochikola. I don't know. Olondooza baliddeyo ne batunuulira ennyingo eyo. Kubanga Tanzania lumu baafuna embeera eyo naye bo baali bakyalina presidential nominees. Kati omugenzi Benjamin Mkapa kye yakola mubabe president balonda n'alonda aba opposition babere mu parliament ye Tanzania ereme kulabika ng'ekibiina ekimu ate wano president twamujjako ki presidential nominees kubanga ebiri mu opposition nga bwembirawa osanga ye yandituyambe ennaku zilonda baabajjayo ng'abawa bwa minister bw'omuwa obwa minister nga bwe Betty Kamya n'owo Ekitiibwa Ssebugwawo n'owo n'omwami omulala ava Kasese oyo ava not Kasese bundi bujo ate baba bazze mu NRM so kakati bw'oba oyagala okusigaza opposition mu parliament oyinawo ndowooza engeri gyo designinga nga opposition eyinawo weesobola okuwangula naye neebawo ne ku home base oleme kulabika nga ayina ekibiina ekimu ate olumu awo ng'odizayininzeewo y'opposition n'ebyonoona yokka netandika okwekuba Katerega otegeeza ki kyengezaako okugamba omanyi Katerega mwegendereza nnyo kyempulira ogamba nti eno opposition gyewangula mwami Museveni yabaleka abawangule asobole okubeera ng'ayina opposition sikimanyi naye ate ne mu mbeera eyo kankitwale kale nga gwe bw'okitutte bw'oti ne mbeera eyo ate nawo nebibanga biri obo tebyatugambanga mbu tuyina ofiisi omuwaliyo nno Kiyengo nga tambwogera kati Kiyengo yabanga mu ddwaniro kati yakulira abazirwanako mu Greater Mpigi ng'ayogera ku mugenzi Grace Kigundo mbu waliyo eggwanga limu liyina ofiisa w'amagye ogwo naye oyo omu gwe liyina ate agenda kuvuganya Ssemwogerere ave mu magye adde mu byobufuzi yali Grace Kigundo so ku lwange mba nnumu okuba nti twetaagawo opposition okusobola okuteeka gavumenti ku nninga okukola ebintu ebisaanidde okubeera nga bwe bibeera mu nkola ya demokulasi w'ebibiina by'obufuzi ebingi naye akalembereza keeyinawo nako mu kulyaŋŋana kwe balimu nako bayinza okukakuba busu
ne kagenda olwo tujja kuwalizibwa okukyusa ssemateeka tukolenga Mukapa bwe yakola President Museveni atulabirengayo aba NUP abalungi yagise good DP aba DP abalungi n'abeefuddisa abalungi aba nominating naye kyenjagala okubana nakyo kiki Mwai Museveni mu ntalo ze yabanga n'obutakkanya bwa Museveni n'Obote bwatandikirawo nga batuuse Dar es Salaam abidocumentinga bulungi tubwatuuka ewa Nyerere n'amugamba tetugenda kukkiriza Amin naye Obote baabo ebweru yogera nabo Museveni bw'abatuukako balinga balimbye dda Nyerere bingi Museveni n'abagambye emivuyo gye mwakola embuto eziri e Kampala nazo ne babanga abamutemiya kutuwe leka kulaga musajja nti embuto eziri e Kampala abantu Amini basanyufu toyinza na kumwepankako kati ye nagamba Obote abadde agamba tufuna amagye Somalia, Sudani, Algeria, Misiri, Guinea, naffe wano tugenda tutandikirawo bannayuganda bokka be bajja okujja ono emivuyo gye yakola Obote ndowooza yafata sonye Museveni olwa Obote yali alowooza kuba eventually yakikola yali alowooza nti basobola okuba okuva mu mawanga gonna ag'omuliraano ne Sudani yali kusaidiye ne bajja ne bamuzaako wano olwampaka naye yadde ebyo byonna byali bwe bityo ate Museveni yatuulangamu n'Obote balwanyisa Amin era mu 79 n'aleeta ekirowoozo ntuve ku bibiina bino bi briefcase ebiina ebirwanya ebituufu biri ebiina amagye bano bannaffe abakikosi maalum batitokero noito joko naffe abafuronasi ffe otumala okukola common front then abala beegatte ku bandwagon tugire ki banene bamutegeera buki Museveni mu 8 wekye ng'ebintu biganya okuyita mu bwangu batudde Nairobi wonna balemeddwa okukanyayo olwava eruweero naga nti kyetaagisa otogenda maaso nti kola ndagaano nale nti eri wanziseeko omukono gwe wabadde ogamba BBX era ye Lule chairman we NRM yalibeera president wa Uganda nga batuse Kampala Museveni n'ayiwako Museveni vice chairman wa asoko we NRM era chairman wa high command n'ayiwako lwaki Lulete yafuuka chairman high command Museveni afuuka kigongo ebyo byabwe ate oli omu taliiwo ate n'emboyijana ababirimu tebaliiwo bakaddamu munzikirize modo yemu bagiddamu nzikiriza mmale ekyange Alhaji Moses Kigongo omumyuka w'okubiri wa Ssentebe chairman NRC kaakati olwamala Museveni n'alinnyirawo ennyonyi Libya kutta mukago na ba Moses Ali Gaddafi ye mediator obuyinza ne babukwata obuyinza ne babugabana ndowooza yali 82 gye baakola eya Democratic Alliance ne ba FEDEM ne ba UFM nga ne baalutwa tebannakwata wano politics agenda na pragmatism bwatyo gatobola abantu ndimu okutya nga maliriza omulanga nkubira muganda wange atali wano mu studios kwa nabadde ndaba observation ate Kibazo gwe wagikoze kanjiddemu wano bwe batekola bubi naye era okyogedde nti bano bwe baali mu UID ekiseera kituuse nga beeyubudde mu bino nabiri nti kumpi mukulu Muwanga kwa Namboze teyali wa UID tukumpi osigaddeyo wekka ti abasajja bali bagezi banno bonna babagobyeyo gwe banaakusindula teri ajja kubanga kaabira so nduza bakyalina emikisa egisobola okwetereza tubeewo ne opposition mu ggwanga katerega kantereze ekikyo observation eyange presidential nominees nti Muwanga ne bayinza okwawukana mu byobufuzi naye basobola okusigaza comradeship ey'obwa Sseruganda oba oli akiyitaani obwa nnyina omwo obwo obwa Sseruganda buli important Mwami Museveni kati akyaleeta abantu beyayo wamulabye eyumbe ne Moses Gasimbagane ne bannamawulire ngenda wa Rwomushana observation yonja gisoma omanyi oyogedde nnyo ku byafaayo mukwano gwange tiimu kali egira anyeenya mutwaga nti Mungu nti etone Geoffrey owana owa UFM nti ye archivist wa NRA sakugambi
Nagam is not an archivist for for Uganda. Boss, what Uganda is No. That's just a quip. Timaganti Mungu. Abafedde mbona abayu. Wa UFM ye archivist wa NRA. Right now amugamba okukoma aganti archives ezimu tezeetaaga kutakula nnyo bonozi takula. Ebintu biyinza okufuukira ebizibu. Kakande Charles nzija watchers Rwomushana. Kakande Charles Katerega Shrafu Musinguzi Roni Bira Kuraishi n'abalala mwena messages zammwe nzisoma nti tezinnayawukana nnyo na bibuuzo bye tubuuza mu studio kale n'olwekyo sigenda sizisoma individually. Charles, of course ekibuuzo ekimu njakiwa Muwanga, it's about internal democracy. Oliaga nti even as a party, what are the internal democratic mechanisms that shall determine Siraje oba Kibazo oba Muwanga nti ye candidate waffe mu kifo gundi? Senkagalo olangirira otya abantu nti ono takubwako kalulu oba tofuusa obote. Brayo Mutocha Nsimbe Father Joseph message njisomye. Kakati naliwo I was a witness Makerere mu DP UYD reunion. Linda kokatono Father Joseph Mutocha yagamba nti cautioning answer nti Kibazo, what is wrong with defining a clear lane? Nti okujjako ng'ovugira ku railway we bakurequiringa okubeera ku rail zombi nti ne bw'oba ovugira ku luguudo. He says me mbadde wano mu program nga ngamba abantu nti bw'oyisa ddayo muki muleniyo nti what is wrong with people defining their lanes? Kakati I was naliwo actually I was invited mu kulaunching DP UYD extra reunion. Nekyagulani naye yajja was invited, and that time process yali how do we tukola tutya movement or the front to contest Mr. Museveni and mukulu Mwanga awo yafumula ebigambo bingi. Them I was the chairman of that. Even have funding it on my small money. Anti sagala kuletera blood pressure because bobanga wali ku front national genda maso katate ufuse ku uyingide ku byembaga. Why? That's what I'm trying to build. Chengeza wo ku buildinga nti oli naye yali invited and twali tuina opinions nze nali siwagira Kyagulani hijack eri front because abamu bali bazimba icon because NRA ekizibu kye twafuna ekinene ye icon ya Museveni. Bobo akwesimba oruvumbala oyina okulaga nnyo nti nze mutuukirira kati nyo Museveni nomureba amukoloza team omulala nagamba wakanti amukoloza team nsobola okubaddirayo. And it became a campaign slogan. Kati ng'olyanga Rwomushana is short tasobola kutuuka eri gye tubba nabbayo. I think indeed I was short. Now bwe bamala okuhijackinga that front abaaliyo ne bagenda ewa Kyagulani. My debate has been bana bagamba nti Kyagulani yakikola. My debate has been no bakikola bonna. You get this is why I depart with them. Ntene Muwanga Kivumbi yali Butambala. Muwanga Kivumbi Kyagulani nti yamukola Butambala because he had won. Mpuga was there initially as an independent and later on as an MP. Nabalala as a DP. Nabalala. So but nebaleta narrative mu society ntono yakola ki ono yazimba kakati olutalo ono lubaddewo ani ali kuloza ku Kyagulani. You get they are all struggling for that queen if we are talking about bees. Now
the 500 million is Ampuga, commissioners of Ampuga. Yali operation to cleanse Mpuga. It has nothing to do with corruption. Techali about morality, and I can tell Muwanga-Kivumbi in the face, Teachirimu is not the architect of that. He was drafted into it. And then zinawano rutaro wange, then Muwanga-Kivumbi, please tunulira ahead olemo kubera mu situation kati jalimu of defense, because now he's not on the offensive. I thought he has opened an offense. No, he's on the defense. Don't you see I'm right? Now there is a debate. Are you right or not? In whose game? You get? But the larger issue is, I met some gentleman gwenda yaja ku university later, but yajira mu kohoti ya Muwanga-Kivumbi. Mutimu yabo yonna babagowa Muwanga-Kivumbi survived. Bagorogiso bani sagowera politics za Makerere University that time. Katinga yaga Muwanga is consistent. He had that attribute. Katinga tono tabambega wa Muwanga. So I withheld my comment. Nitumya generally. Nenga andaba, yes. Ekizibu cha Muwanga-Kivumbi chafuna then chafunye mu group eno is that consistency. So you are consistent on the direction of an uprising, but all in the characters, boita friends who are in games. And Muwanga-Kivumbi nafune ebyama bya Mpuga. FOC, what's called FOC? You remember that? So Mpuga was involved in FOC and Mpuga yavamu. Kati bobo nonyereza oyunoge yanononyereza kulwachi Mpuga yava mu FOC. Ya uprising. Now bali bayino kuba walk to work. Anti ye yingawa bali bayino kuba ne uprising post the elections. Nti ekizibu cha National Resistance Army techali bokufuna bwa MP. Ekizibu cha National Resistance Army chirint after the elections to abawo an uprising. And Mpuga was involved in that operation. Pero kula bante wabera wochi an uprising. Muwanga amukwata. Amukwata, yes. Amukwata. Kati wa amukwata na hate bino bichi. Ekitegeeza muri mu operation bino bichi. By the way, yeah, it's true. Byebyo na ye noli abemanyiko. I'm 7. I'm not saying Kibazo. So Muwanga has truth on Mpuga, not 500 million. In other words, the moment of 500 million, it is secondary. While which I saw, I think Muwanga yachikwata. But mistake ya Muwanga that was both tactical and strategic was a sharing and mukamawe. And my theory, because senior intelligence backing, is that Kizibu ani akunyumiza. What? Ani akunyumiza. About what? Muwanga, mukamawe, oba. I have that group on my fingertips. Mpudiremu. Munyumiza wali kukulia bikajjo bakuchido. I know even their breathing rates. I can't be that stupid. So njimanyi. Kakati intelligence jenchanonya, which I have by more than 90%, and I think that I can operate with that one, is that Mukyagulani afune ekizibu secrets ze ne Mpuga zalikinga. Yes. And zalikinga bona batunze. And you see, this is why I have a problem with Mpuga. Why don't you tell the truth? Na tunda M7 satunda nzeka. You get? Therefore, I see Kyagulani in the broader scheme of works. Yogera Ruganda. What? Nja kufunira omumbeja. Yogera Ruganda. Nja kutwala obudde bungi okukinyonyola. Omumbeja w'ekibulala tebalina ke balina. Ate omumbeja gwenkuwa sina w'ekibulala. W'ebusiro. So, kakati
bwa mpuga singa avayo n'agamba nze wano Kibazo yaŋŋamba sisuka kule eneno nkola n'ekibazo constituency yange erina ekibazo naye ekibazo aŋŋambye bw'oba olwana tosukka wano tosala line tosala wano. These are my logic. For that reason sasala and I would agree with him. Then I'll against yes number two na line Kyagulani kakati ndaba Kyagulani what Charles you're doing omanyi omuntu olina okumwegendereza ennyo mu lutalo luno Charles Wakasanke. Charles, what you're doing right now is fanning Mpuga. Mpuga, can you fan chaos? Can you throw some mud? Which mud? Some truth. No. Mud. You see, can you throw some mud? Era Charles, ali wano kati azina gunte saganja. Mpuga sibata kula yoko kumisoko. You see, bano ba Muwanga Kivumbi balumba Mpuga who is quiet. The entire team of Mpuga is quiet. Are they? Yes. Are they? I'm talking about their levels. I don't know. You see, Charles, unfortunately, abantu boyogerako bonna mikwano jange. Please. And I do not know whether that is actually true. Chiriwe ekikukutteko nnyo. Usokonta you interrupting. But chiriwe njagala ombulire because I thought we are doing truth. Njagala ombulire nti Kibazo Rwomushana kyonjogeddeko ekintakudde kyekyo nekitakudde Muwanga Kivumbi. Muwanga agenda kufuna rebuttal charge. Kati kyekikuluma njagala amanye kati kyekikuluma. You see, don't be part of the problem, be part of the solution. Ekyenjawulo nti mwami Sekarara bw'aba hiringa moderating a shame. Yes. Teyajja Lwanshama yanoonya Peter Kibazo. No maisha kyemwagalako is that the show is a democratic show. Kyongera nkugamba kyekikuluma. And therefore kyembere njagala tujeyo one problem is not about the morality of corruption. No. It's not about 500 million shillings. But is this still about 500? I thought we moved over that. No, you understand. But deliberately you are trying to do what? Kugena musakos, katuli kubitara, the chakos around about. It's not about 500 million shillings as go Mpuga. It is about their shared secrets leaking at a third party. And the oluzungu oluyitiririza olina yayingidde mu kisulu kya Wakasanke kakati therefore kyengamba nti kinuma nti oli kukozesa Muwanga Kivumbi mu lutalo lwoyita definition of critical assets. Because Muwanga Kivumbi agambye nti aba bali critical assets we shall preserve them. Kakati why do you think Joyce Bagala for instance is not a critical asset? And by the way nakigoberere ne Muwanga wawerede speech eri was not prepared. Chora abada ngabantu crowd ye mugamba enti nekibazo omulesteyo ako kakodio bajja kucheyogerera ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire enkomawo ngenda mbirango katono nnyo nkomewo Muwanga awe rebuttal tumute ne obudde ndaba butambula nga ngenda mu rebuttal mpuliriza Rwomushana and I know I've said this at another platform. Ebimu ku Rwomushana byayogerako ku UID reunion byenvunana Muwanga Kivumbi the person, Michael Baiga Lulume the person, Michael Mabike Mugana Ange Mutema n'abalala as a generation, maybe Sebufu not, as a generation, as forebearers of the cause at the time, was strategically abdicating leadership. Kiri Charles kyabadde agamba nti bwe bakola UID reunion, maybe the focus at the time was abdicated, and we've had this discussion sijagenda mu detail with Muwanga. Maybe at that point they abdicated the cause and now they are paying the price because they handed the oars of their boat to a person they had no control over. Now they have to fit around. Sijja kuvunula. Gasimbagane ne bannamawulire. Bida Kibazo mu studios ogikwanyu ya Charles Rwomushana, Siraje, Lubwama, Ahmed Katerega Musazi ne Muwanga Kivumbi. Muwanga. Chenjaga okusooka okudismiss nga ate nkirabye nnyo
nga ne gundi kyekyabya Siraje kyekyabya party NUP ticket. One already ndi deputy president. That idea bemba nonya bya ticket more or less mbanji ina. Sigamenti kiri automatic ne more or less mbanji kolachi so isi material. So that argument yabanonya ticket is teri applicable kunze. Ekyo kyonjagala twashua every engeri omu ebintu gye bitali kiriya nyini kataala nyini kakomo asobola okukakimenya no. I mean Muwanga just 1 second. Mugana wange Sulaiman Kidandala yali organizing secretary. Yes. Ne bamusindika to the dungeons. And kakati Sulaiman Kidandala. Sulaiman Kidandala teyalinze. Kati chunjagala nchikomi yao yalina territory yali incumbent. So mulimu ebitali comparable. So that argument nazisezi muku argument is lacking a class. So really I'm above that debate. Simanya ticket bichi it's and ewafono katerega jali I'm fairly in charge. I'm saying fairly because politics is politics. Munup I'm fairly in total charge. So ekyo tukirekawo. Ekyokubiri mpulideko argument ya Charles Rwomushana ne yakaterega. Museveni okukola ebyo byonna yabikola naye munda okuma NRA as a vanguard party discipline was critical. Ndozani ono yatukubanga wano wakalanga action plan koza banga bamutekako ne mukinya yalinayo nandaki mwabasibira si kituufu. Ndoza ne sejjusa at some one time ndoza batuuka n'okuwambanga segwe basaayo ani sejjusa gwe basaako mu kinya. So actually ndoza n'okutuuka e Kampala sejjusa yali musibe balutwa bwe bawamba anyenya ntegeza liyanyenya si bino bye tweyita wano ne bayingira wano basejjusa babata be bawamba Kigumba Kiryandongo Akarwa. Exactly, but at that time so go kusobola kola agreement na biri ebirala eno nucleus the baita vanguard party must be properly read tusobola girekamu impurities. Ekyo nakyo kibeere clear. Yes, tetugambye nti we are not going to forge alliances across the board, but mother organization eteekwa okubeera ng'eri properly eri well aligned. Oli father kyagambye muleni ng'abantu batambula buki because sometimes okumanya nti tugenda mu ggulu si kyekikulu naye otuukayo otya nakyo kikulu. Wefa abasiraamu tusaala emirundi 5 tusukola ki tulina empaji z'obukkiriza oteekwa ozibeeramu tufuna uzu nga tugenda okusaala oteekwa okubanga obikoze byonna okubeera ng'otambudde ku lugendo lw'okugenda mu ggulu. Nammwe abakatuliki muyita mpuligatole ne muyita mbiki the road is very clear. So tosobola kubeera chaos and discipline noga nti olina kyoyagamba kati katerega you need that level of organization. Ate kibadde kirakinga mu organization. Two, study critically. Museveni akripolinza atya from UPC to DP to FDC kati agikubya atya kasitotololetinga indiscipline ne mutololetinga leni nyingi nga yafuna waita kati mu election yenu gye tugenda mtu agambe nti okay fine come back to the fold tukanye bobo oliwa ne bobo ogenze tunayogera naawe ng'oli wali but si mu leni yenu. Ekyo Peter kiri very noble. Ekyatulemesa emakerere luli we are multiple saga kugera bingi. It was the same in discipline. Unavuga bino oli avuga biri onalaga bino kaga ne mubeera mu bintu ebiri awo nga temutambula. Kati Charles kyagezaako okulaga nti waliwo ebyaliwo. Yes, I can tell you there are bigger issues. Overall direction y'olutalo bino ebitono tubimanyi nolwekyo abantu bonna betukolaganira bamanyi nti tuli decent. Ekyo kyetwagadde to define as of now
olwa kirasi yaffe ne broadness of the olutalo ebirala tubirese so to stretching nga tufa your tentacles because binza okuba ebizibu so tumanyi where critically the disagreement happened tukimanyi and on what and specifically to what level Java. So we know where that happened exactly and we know ntikati movement says ezimu teziri pure and we know who funds them, we know where they get resources, we know what is going on behind the scene, we know. So betugamba nti tukesazeewo for vacancy, let's handle this politically, tebatutwala mu deep intelligence because we don't want to take that route. So kyekiriko ku surface of it is that tugenda we handle this issue politically. Era politically we are going to handle it. Tumanyi who is involved at what junction, at what level, even now tumanyi ne fight Peter ezigenda maaso tutamanyi nolwekyo abatuwuliriza mwena abali kusimba we are doing this in good faith. Nze Peter nyinza okubulira ekyama teri kiba kikyali kyama nyinza okubulira teri kyesaakola teri gwe manyi nti yasobola okuyamba abamu ku mikwano gyange gwe saasaba nti tuyambe. And that is 3 years ago. I will not tell you who. Nesimanyi gwe manyi nti yali asobola okuyamba not to come to this far. Gwe sagamba nti you see I know what is coming. Tuyambe. I mean, kati moving forward. Nga kozi. Kolisi kigambo kituufu. Let's go forward. kati let's go forward. Ebyayita tubireke. Tugende mu maaso naye me even my colleagues I'm the most honest to them because even at a personal level some had a face-to-face discussion kino si kituufu kino tokikola don't go this far even at this time I know so here we are. Muwanga dealing a nature democratic credentials. No, it's a democratic Peter. Let me tell you democratic credentials nga mulwanyisa mu 7 eyo nayo discussion ndala I still have a debate if we could decide Rwomushana tumutwale Rukungeri and you know he's a critical asset. I'm from a view in terms of battle nga tulwanisa dictatorship yes we can keep quiet about buli mwefu nga tufunye omutuufu ekyo nze nkikiririzamu tenga baga obutaba na kamyufu wamwe kitireso no ngenda kugamba Katerega yes ngenda kugamba Katerega nga munoonya kati olwaleero tulina issues 3 one tulina constituencies ziri liberated eyo gyosanga enfuufu okitegedde zino ezirowooza abantu balowooza nti ziwangulwa mangu that's why you see dust ne kati bemba ngenda kunoonya muwala agenda kwesimba kwanifa kawoya is there a competition? Zero. I'm actually tuchanoonya competition sembabule ngatenga njogeza authority toyinza kufunayo wa NUP nga siwenare ne bwaba ali mu parliament oba mu council isoke tugende mpola mbenze bemba noonya anagenda enakasongola obe hoima obe no badde gamba wano ebyambuganda wenyina nakasongola olwaliro anagenda wa enakasongola. I'm actually looking for candidates tubanoonya bunoonya tubasikirize bakoleki bagende ene enfuufu gyolaba wano eri typical of our politics abasinga bonna era nabagamba nti constituencies eza opposition yemutakola segedde eza wano zolaba tukola well twakola at the maximum of DP and FDC Buganda mubaddewo the maximum opposition ever got. We are not above 20 constituencies. So credit NUP for stretching it to 55. When the argument you see masanga zino za gwameka
butambala mu great MPG. You even don't know. I think I set up the structure that brought Mpuga, but for another day. But for another day, I even set up the structure that brought all that. But for another day, waffe mu great MPG naliochi omu. So Kyagulanyi sobola omugamba nti alinako nobeera ne wa sentiments. He stretched ku areas ze twali tutalowoozaako nti tugomba. Kati mu great MPG balinayo constituencies and we are going after them. Balinayo ya Rwakojo, great MPG ajja kwako balinayo Rwakojo, balinayo Sylvia ne Yebale. Ziri eyo. And for them issues are tuzimanyi and who to put there. Ewaba ne Masaka. Twafunza NRM ne tujirekera wali mukati. It's not going to happen. Omanika mbabuli Katerega. Theory is one thing. Reality is different. The imagination abasinga je muyina nti wano abantu ba wano issues zaabwe ziri resolved. So forget about Muwanga. I think ovuza akatakane Katerega. Mbadde nchagamba. We know even that's why we call it a protest vote for another day. Mbadde ngenda kugamba nti neba candidate wano go gamba zino competition ziri mu constituencies za wano. Mtono ziringa. That's why we are addressing them so early. So that is a contradiction to zero. Chovoraba, we triggered it this early. Let me understand. Mwango ngamba nti awali competition mugenda kubeera ne democratic processes sorting out the competition albeit yes chovoraba Masaka. So sichituku nti Rubongoya tewamulangi. No, actually listen, go and listen atuli wakati kiro nganjuga ku Rubonga naga nawe ojja kubeera ne competition. Nange Butambala nina competition. Nejo Lusenyu yafunya mwe competingako. So ekyo ku competing agenda kudda mu nyanzi kati nizo kubulira nyanzi ku divi love wanted kwa makaga gamu gali kawempe eri. Okay? Eyamambuka. Okay, naye ali ku periphery. Ochegedde ali ku periphery. Netagana kwogera ko processes ziri gundi. So njagala basaba nti democratic processes nenga tuli aware tine Museveni mu democratic processes ebimu ku bya weakeninga NRM mu Buganda is failure to manage internal processes. That one on another day can discuss it. Some yokusimba babaka abatatunda mu Buganda nayo issue. Nayo lwokuba yo NRM kali waliyo akamyufu ako. Yes, akamyufu kajja kubayo kati ekawempe betwatekawo process kyaleta candidate omutuufu yaleta candidate eyakamala omwaka ogumu mu NUP. Isn't it a fertile constituency everybody would have wanted? So neta stentono tuziyise yaleta candidate yakamala omwaka ogumu naye nalukola yaleta rujemu actually yaleta naweza mwaka yafuna kadi weekend naye internal process Kivumbi nalukola the truth but kati you see singa jati yakuba PA wa wono mugenzi ani Luso the MP Segirinya singa jati yakuba PA wa Segirinya kati singa MP so ne jati nali yakola umulimo gwambi jati genzo kubanga internal process yawedde njaga internal process yawedde. So the party for all its weaknesses by the way along the way critical data avamu field neraga nti Kibazo yasanide. It's very difficult okugenda against what the ground says. Betugenda ekyo abantu bajja tukuba akalulu because at the end of the day nubutayina busero bwa bululu mugundi ebyomukulu okubanga talagwa mukamwe no betutavayo and Peter ninzo kwashwalinga yes ninzo kwashwalinga otalabirwa mukamwangu olibweru atobokwato ninzo kwashwalinga Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba alina weakness neteri critical decision nene gye yatekinga nga ffenna gye tulina abaavaayo nga tatukonsultinze entono tunasisobola neteri nkubuulira wano mu structure eri originizaayo ziyinza okuba bekituuka at that time taking a big decision
there is an elaborate consultative process. Nebazibera, yes, I know what you want to say, but at least yeah, I know what you want to say, but at least that consultation takes place, and quite often, including the formation of the last cabinet, the rest of last election, and a group the Travakate leading a parliament, could last moment we adjusted it. But nenga leader lero mulekera yezize because he's also a leader. Nebono bera Rwomushana nebono tekako Kibazo wadde Katerega waliwo ebintu byewesigalizaamu ng'omukulembeze. Otherwise botakikola ekyo obuyinza oba obuyina. Tukirize nti atryinze omuntu no omuntu Gasimbagane ne bannamawulire babadde bawuliriza Sewungu alina message yampadde okuwa Ahmed Katerega Musaazi. Sewungu message nja gituusa ndooza ye wamwe Masakasi yaffe ffenna abalala messages nzirabye team Kalyegira Muwanga ngenda kuddamu mu engaging off air eri agamba Simba has now gone offline. Musinguzi Ronnie ndoza bajja kikwatako Busoga informed Agamambo just like at Kibazo handles and rambles on issues concerning your friends, right from 500 million blood money to now within being both NUP and his new party idea. Aga double standards okubeera nga osalawo ga nti awo no mukwano gwange sijja ku handlinga bibye. Isa Nsimbe eyo njibuuse Muwanga njaji Muwanga tuvudde ku mpewo tusinkane nate